nali neeraliikirira nti oba engoye ziyidde naye ngenda okwekebera engeri gye nali sizadde kagwokyeza emikono gwokyeza feesi naye ng'ebitundu ebyekyama tebiyidde naye nga kimaama ncakuzaala ku mwana era tebyajja bw'oyita mu buzibu bwonna nga Katonda ali wamu naawe akuteerawo obuddukiro buli tugwanjo ky'emikono naye tekwayokya bitundu byakyama kuleetera Pastor Nkwanga okwongera okutunnyonnyola emboozi eno ogigwa ennyalwe weeyongera okubeera ku Spotlight News Media wamu ne Transmedia ate subscribinga sharinga video eno kubanga waliwo bangi abayise mu buzibu obulingo obwa Pastor Mark naye nga baggwamu dda amaanyi n'okuggwamu essuubi naye tulaba akyagenda mu maaso n'okukola bye yali ateekeddwa okukola. Nze Kizza Peter, Spotlight News Media munnamawulire. Okay, omulabi waffe wa Spotlight News Media awamu ne Transmedia mwebale twekuumirako. Erinnya nze Kizza Peter ku Spotlight News Media awamu ne Transmedia munnamawulire. Tukyagenda maaso n'emboozi y'omusumba Mark Nkwanga ng'atunnyumiza okuviira ddala eri mu busamize gye yali ow'amaanyi n'asala nadda eno mu bulokole gyali omusumba ate ng'era ddala w'amaanyi kitegeeza amaanyi mu maanyi. Omusumba tubadde tukyali ku nsonga y'okulokoka ojja otya okulokoka? Okulokoka ne nkwogera nti nasala busazi n'engenda ewa Pastor Kateera nga era wensalira nali maze n'omusomo kubanga balimba nvaayo nagenda okuvaayo mu P7 nga nsomye ku musomo kati jjajja ngamba nti balina okuteekako emikono kati banteekako emikono ngende gayaza banteekako emikono ku musomo gy'ekikulisitaayo kati wenvaayo awo nyonooneka nzirayo mu byebusamize naye wayita ebbanga nkirowoozaako musiniya wano mama wange addamu alwala ngamba nti kamnengenda okuke kati neriri eddoboozi ninawulira nga lingamba genda olokuke biri ebigambo bye nnajjukiranga bajjajjange babuulira nengenda nendokoka kati mu kulokoka gye ndabira ebyo ngenda okulaba nga obulokole bulina amaanyi okusinga ebi ate bunyuma nsibye omusezi kati Pastor Kateera agamba ku kyakyo eyo nti mu bulokole osobola osiba omusota osobola okuguyimiriza n'okugamba nti yimirira awo ojje nkukube kakati ate nga nze emisota ginjigga jjukira giri nali ngimanyi lumu nagenda ku luzzi olondokose nensanga omusota omunene oluzzi baluyita mpologoma nga ndaba omusota guliko ebisagazisagazi gwayitawo nga ngulaba gulina n'obutwe bubiri oba nalaba musambwa misana saba omusanvu pereketya ng'esota ddene liringa timba konze nenziruka neŋŋamba jjajjala nti ogwo musambwa togulabyeko n'amatungulu nti ng'akimanyi kati ate olulala mbeera ngenda ku luzzi sawa 11 nensanga omusota ngeno siraba gye guva neno siraba gye guva kyovulaba ndowooza kyenkugambira nti gyali teginnuma olwo ndokose kakati olulala mbandi wemala okulokoka nali nsima omusenyu kati ku musenyu bwe tuba tugusima osooka n'ojjako ettaka erimyufu kwetuyita okubanga omala okubanga n'ojjako ensonzi kati manzijjako ensonzi bwe nagisika bwe nti omusota ne gunyingira omusota omuwanvu gwaliko fuuti ndowooza nga 15 gunyingira mu kugulu kati oli kalooli oli eyali omusamizi olwondokosa ŋŋamba timaaka omusota guugwo kakati nange ŋŋenda okuwulira gutambula ku kisambi naye neŋŋamba tegutannumye tegunnumye nga guyise mu mpale guyingidde mu mpale ndi mukusika amanti obwedda nesikidde mu musenyu kati nentandika okwenyenyamu katono negufuluma tegwannuma nga muwanvu guliko obuyembo twali mu kirombo abasajja 34 tekuli yagukuba bagamba nti ogwo musanvu gwakuyingira gwafulumira mu kugulu gwamala ne gukyuka gudooza gutuuka muno wenneeyenya gutandika okwesoobolola gudda emabega kati gufuluma gunvaamu gugenda wali kati bwe gugenda wali bonna bakya nogukuba ne bagamba musambwa kati nina we nateresa ebikajjo byange guno gwakanva mu kugulu ngenda okugjawo ekikajjo kyange nkiri eggoowa ngenda okuwulira ekinkuba amadda ndowooza enswera we yakanyuga bweti nekwasa miisi nekomawo nenkoonako wano ngaekola ekomawo ngenda okugiraba nga nswera gwe nja kukuba ninjikuba
n'ogitta nenjitta kati nengamba emisota nga gifukidde emisota kati ebiseera ebyo nzizeemu n'okusoma bwe nalokoka naddamu n'ensoma kubanga wali we nali maze okulokoka nali nsomera eyo Namasumbi Umeya maama wange n'alwala mpeerera kati sente ziweddewo bano abakika bagambye kalokose tetujja na kumuweerera kakagende tulabe Yesu wakaweerera kati awo ntandise okulimaalima ku ssomero ntandise okukola emirimu neesomesa kati manva ku ssomero baaliyitanga Stella Malisi enswera n'eryuka efubutuka waggulu ng'enswera engoba ewalise eyagala kumbojja mu mutwe onze Pastor Kateera yagambye enswera zino ziwulira kwe kukyuka nenjiga nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi nkulagira oteeka omutwe wansi naluli bwe nakikolanga eringa okyali mu busangizi neteeka omutwe wansi nenjiga nti yimirirawo nzije nkukube ng'abantu balaba neeyimirira nengenda mmenya wali omuwogo n'egikuba nasanyuka nti Yesu wabatukola ayimiriza n'enswera kati awo nemmanya omusota gwe nasembayo okkuba nalinnya mulinnyi yali nawandagala namulaba mu kkubo ngajja nenga nkooye emisota nembuuka nengulinnya omutwe negufa kakati awo ndabye ebyamagero bingi Katonda byakola nga bindaga nti kino ekibadde kingoberera akisinga kati bwe tumala mu kyaki emyaka 5 nze akuba eŋŋoma nfuuse na mukulu w'abavubuka tusiiba bonna balonda Bishop Kasajja yakulira obumu bwe Nabbaali Naggalama Nakifuma bonna balootanga Mukama abagamba nti Bishop Kasajja ne Musumba Kateera mutume ne Bishop Kasajja mutume era kati batume kati saawa eno bonna batume naye luli babagamba nti batume nze ayina Basumba bagaana Kasajja agamba nti Maaka tumuwe Pastor Kateera agamba Maaka nze nkooye ebyobutume kati kutuula wamu ye Bishop Kasajja agamba wetuba tetuwa Maaka nga kitwasiibidde sidda era yagenda bugenzi ng'atuula waka n'ettundutundu erisinga ery'ekkanisa n'abakadde abalala nga baddayo mu makanisa amalala nga nsigalawo omukulu w'abavubuka omu ng'abalala bonna bagenzi sigalawo ne Musumba Kateera nze kati Musumba Kateera obwavu bwe nali mbalabako abantu abo nagenda kugamba enyemuga nti wamumanzi ebyobusumba sibyagala beera musumba nze kambeera omuweereza beera saagala era nensigalawo nga ye emusumba naye we waayita ebbanga wayita ndowooza mwaka nanga nti Pastor nangamba nti Mukama nzita njagala ofuuke Pastor nanfuula assistant ki naye engeri gye nali sibyagala ngeri kya assistant Pastor tekirina kyekinkolera olinga kifaananyi kutuula wali maaso kati nembeera assistant Pastor w'emyaka 5 paka omutume Jojo William Walakira yafa yaddeyo okubeera ne Mukama waffe wa Pastor Kateera nkolayo enkuŋŋaana Musumba Walakira ndaba tuyita tufuuka abaago wali ekitongole bakiyitanga ago tugenda mwago tutandika okubuulira enjiri naye Musumba Walakira agenda okunsanga ng'era olwera enjiri ngibuulira kubanga wano bamusumba Kasajja awo twegattagatta ku bitundu bingi ebyenjiri nentandika okubuulira nga mbuulira ku bukuruseedi mbuulira buddotuddo mbuulira ku bafubu mbuulira mu sitwiti buli wensanze eddwaliro makomera mbuulira kati ate Katonda nannyamba olw'okuba natandikira ku bali abasezi ababuuka ebyamagero ne bitandikirawo nsabira abazibe balaba nsabira bakasiru boogera ne ku YouTube mbayina si byakwogera guninziyina abalwadde bawona bakola ki kati ekyo nakyo kyabanga challenge gwowonya Pastor otawonya awo nkiraba gwowonya Pastor otawonya agamba nalina akozesa biki kati awo mwabangamu mu bulamu nga si bulungi era nze natuukako neŋŋamba amafuta gano natuukako neŋŋamba kisinga Mukama teyagampa kubanga abaasooka okugasanga bayigganyanga mayigganye jjukira omuntu omusabira naawe noba n'atambula wajja wano mu kyaki tayogera nnyo Yesu agandi nga njagala okwebaza Mukama gulwa Pastor Maaka ate siggwa akulembera wano kati nali mu buzibu bungi akutenderawo otakulemberera naye kati awo omutume Walakira waliwo ekyaki yali yafuna obuzibu ng'omusumba yasika ne bamuteekako ne bamukuba ne mubukedde ne bamuteekako ebyawongo ne bamwambaza olubugolanyo ne ku mwenge mbu ekyokunywa ku mwenge naye ekyekifaananyi ky'okusika nakiraba mubukedde nange nakisomako nga bamutaddeko embugo kati ekyaki yali yaggwamu amaanyi yali ekiwologoma ne bampita ngenda enjizeemu amaanyi
pasita Walakira asaba pasita Kateera antwale kati olw'okuba nali mbeerabeera mu kibuga ng'ebintu bimanyi mubuuza nti ngenda nga aŋŋamba nti ogenda nga senior pasita Ogisumba oli agenda kufuuka musomesa wa Bayibuli agenda kufuuka musomesa wa Bayibuli bamutuuze kubanga abalokole batuuza bamutuuze bw'osumba era kyenakola ngenda okutuukayo ng'ekyaki ngetemuli nnyo bantu baweddemu Mukama nampa ekisa nali mbeera ku leediyo nina emikwano mingi nengenda nengisumba nga senior pastor emyaka 3 ndowooza oyo nagenda nga 2013 ndowooza 2013 ng'atandika nengendayo nagisumbayo emyaka nga 3 kati ayiyo omuliro gye gwanjokera nansumba eyo bagiyitanga Kiwologoma Miracle Center kati omuliro gunjokyanjiwa ndi eyo ndi full pastor olumira kunziraba mbulira enjiri ntambudde eggwanga lino lyonna kati awo omukyala bwaŋŋambira omukyala omu olwedde ndina musumba kanisa eyo yali efunye abantu bangi nga baweze n'akasente keyongeddemu bulamu bulungimu kati awo nvuga emmotoka lwadde si zange envuga ez'endiga ngenda okubuulira omugambugambi waereeta kati awo omukyala nambatya bwaŋŋambira nti njagala kulokoka waliwo sisita wange bamuyita Juliet Kyalwango yalinayo ekyoto nga kike kati antwala okubuulira ku kyoto kye bayitayo Olugala Masanafu saidi z'Emasanafu Sembatya bagiyita Sentamu Stage we waali ekyoto awo kumpi kati aŋŋamba sisita wange aŋŋamba mbuulirako nsabira abantu bawona kati omukyala aŋŋamba nti nange njagala ontwaleko osabire ku baganda bange kunze kale tukola puroguramu bamuyita Nambatya Maria tukeera ku makya aŋŋamba tulinye kati nali genda ne Julie ono naye Julie n'afunawo obwetaavu n'atagenda ate nze nali sitera kutambula nzekka kati ntambula nzekka ne Maria nali mumanyidde ebbanga ku kyoto nga ye mumanyi kati Maria aleetayo omusumba omulala bamuyita Kinene n'abavubuka babiri tutuula mu motoka kalibu okuva awo ku Sentamu tuyita e Kasubi tugenda olaba ku kino ekikubo ekigenda ekyebando oyo owenansana kwekyo tukyama emmotoka eno kalibu omulenzi yasooka ogivuga yali agijja mu paakingi yali atomedde ekisenge tufuluma mu kikomera bwe tuti n'anyiga owa booda era owa booda twamuwaayo emitwalo ebiri lwadde teyamunyiga nyo nembaga olwo tamanyi mmotoka mugimpa envuga nembavuga lwadde salina pamiti naye nembavuga netunywa amafuta nenziruka waawo nali manyiiwo nali nagenda ddeeyo ekibuga nembavuga paka ebiseera bino lwenaddayo nenkakasaayo kubanga gwe buludi bwange gwali gusuusa okugendayo naye nawekera Mpangala oluva e Kateera waliwo baleeta akasambya kati Mpangala awo nenyambuka waggulu bayitayo Kibulala oluva ekibulala oyitaku katono nkumbulula ye Muwanga nenyingira bayitawo Bulaga omwami yalina amaka 3 nsabidde omwana we yalina omwana yali amaze emyaka 9 tatambula yagongobala emizimu mwana musabira ayimuka muntu amaze emyaka 9 nga ali ku buliri ayimuse nawulira omwoyo mutukuvu nga ngamba sabira mwana ayimuse atambudde kati mu kutambula wakacyankala n'abantu basanyuse bayise bannaabwe wuno omusajja omwana wa mungi atambudde owa Sembatya nga tatugamba nti bannange nze ku kino kyendabye mbaddeyo ettaka ly'ekkanisa ayisa abafamire awo tuwandiise n'endagaano awo ng'atuwa ettaka eri ekkanisa yalituwa kutulinaana bakazi be bonna abayise kati agamba nti ono Maria olw'okuba yali amanyi taatawe agamba nti tulina bye tugenda okwokya kakati olw'okuba Maria yendowooza yamanya nti yali yazze ng'ayagala naye abyokye kwe kugula amafuta gali aga petulooli ge nategeera nti gaali ga petulooli oluvannyuma liita 5 kati nga bagamba ffe tumaze tugenda mu maka ga taata amalala twokye kati nze olw'okuba nali sizze kwokya saagenda sigala eno ngenda okulaba obudde buyise tebajja kunze kanvuga emmotoka bakime bampaawo akaana nzikirirayo ngenda okutuuka
mbuuzi ono kinene nti mwokyeza kinene naŋŋamba nti tetunayokya ne mugamba nti omanyi genda osibeko essanja nga nze manyi ssabo lya ssubi genda osibeko essanja ogisibe ku muti ojja kukoleza ku ssanjukanyuga ey'omuti wayiyeemu amafuta ko yeye nakansiddemu nagamansizaamu kakati ndaba mukulu semba kyono alokose naawe waka waliwo omwana gwe nasabira yali ku lubaale naye yawona naye yawona maama waabwe yamuŋŋamba kakati obwo vidiyo mbuyina nsobola n'obukuwaako kwaba nga bajulira nti bawona kati wawona bambuka yambuka ennyumba yali bali teyali wano kulinaana mayumba wano naye omusajja alinawo ennyumba ennene ayinawo amafumbiro ne wagguluggulu wali nga mubitooke kakati nga bagamba bano abalokose nti mwe musigale wano kati nze mukulu semba kyantwala ku nnyumba eri gye bagenza okwokya agindaga gye bagenza okwokya essabo nze mmanyi essabo mu mutwe kati ngenda okutuukawo genda okulaba terifaanana ssabo ng'ebyaffe ge nali mmanyi wali omanyi si ssubi ndaba ku pulasita ndaba nsiigirangi ndaba amabaati ndabako n'oluggi nga lyalawundi si lyalawundi nsonda omuti ndabako omuti ndabako oluggi lw'omuti olulungi olusinga ku lw'amasabo kakati nkuza kinene kyowange oyo kyeza aŋŋamba talina kibiriti konze wano mwinawo ekibiriti nti kibiriti kiva eri gye tujja emmotoka mu katawo nga ndaba distance nene konze tibokya ebintu by'omusajja eby'omugaso kubanga nange nalabanga ekintu kyentunuulira olaba sissabo ndaba sissabo bakugamba sabo olaba nnyumba nkulasita oluggi lulungi konze kannyingire kuliko ne langi konze kannyingire bwe nnyingira oluggi luggule bwe nnyingira nkebera wano mumake nasooka nensanga emifaliso ngamba sabu gyeribaamu emifaliso bebaka muno neŋŋamba kambikule ku makeesi oba galimu abalongo ngenda okukebera kamakeesi kali mu bitabo neŋŋamba bano bagenda kuwokyaki kati nendaba akasenge olwedde amafuta go bagayiyemu ogawulira gawulira naye olwokuba nti omanyi ekyekibingi kiri wala kati nendaba akasenge nembikkula akasenge ngenda okubikkula akasenge nga kalimu ki nga mu kasenge muli ndabamu lubugo oluli kasumaali luno lwebasumika lwe nalabamu lubugo kati oli teyamanya nti nyingi omuliro yaguteerako manju jukira wano wenayise waliwo emifaliso kuliko oluggi ng'oli mu kasenge akasenge nali kikayingidde namu olingiza obulingiza n'olengera nkutte wano nga ku luggi lwago omwango ningiza bwe nti nengedde olungo mbikudde kateni waliwo kateni oli yateerako manju nekugwira wamupwa kuba yali petroli kati omuliro gukutte buli wamu gukutte eno wabaddeyo omufaliso oluggi ne lwekuba oluggi luno gyempise lwekuba nganze yali amanyi amaanyi ga dayimoni namanya nti dayimoni anzise kati bwe nalowooza munze tikubanga oluggi lweggadde okitegedde olukufulumye bwe olunfulumya kati omuliro gunkwatidde munagamba bugambi yesu sonyiwa obutali butuukirivu bwange omutwale kati ngenda okuwulira ngaomuliro gw'amaanyi era ebifaananyi abantu bajja kuba babiraba guli ku mutwe kuno kwe kusalawo kati guno ogwova wansi jjukire newabaddeyo kateni yalubaka mangu yagubaka mangu kati ngenda okukyuka okutunula eno ngenda okutunuulira nga guno oguva wansi gwenyumiriddemu gwagala okwokya feesi so gwa waggulu kati kwe kukwata ku feesi wendi era zino engalo bazookya nkutte kuki nga mpulira gunjokya emikono naye nga galeme kuggwawo kati mba nkutte ku feesi nyempulira ekitangaalo ekyamaanyi nga kijja ezo zaali nnaku za mwezi nga 13 ogw'omunaana 2015 lwali lwakuna kwe kusalawo ntemu bweti nenda okuta ng'akasolya kayise mujjukira akasolya kaali ka buliti n'amabaati kati ng'omuliro gwokyeza amabaati akasolya kalabika gwe gwanjo ky'omutwe wano kati guno gwakasolya nga mpulira gunjo kyakonze nga nfe nga ngezezaako kati kwe kusalawo mbuuke mpite ku mufaliso guno ekipayupayu nina enzigula oluggi lwali ludda munda
ate nze nalusindika balukubodda ludde bweru olw'ekiwuggwe ne lugaana bwe lugaana ne mmanya afudde. Kati olw'okuba wano waaliwo seminti, kuliko emifaliso, kuliko ebikeesa, ate kwayiseeko amafuta. Kati ngenda okutunuulira seminti bw'ati nga atunula nga lyanda. Alina amyuse. Konze nali sinnazaala sinnawasa, konze kanfukamire endeete feesi eno ngikweke muno maama wange asobole okundikogonayizinga newe gunanjokya amanye nti nze yayidde kubanga nali simugambe gye nali ŋŋenze. Kati nendeeta emikono nenkwata wansi, ngenda okuwulira olwakwata wansi nga lunezikira ebisaala ng'amasavu. Naye nensalawo ndeete feesi eno ngiteekeko. Kati mba ndeeta feesi bwe nti ngiteeke ku kisambi nenzijukira nti Yesu alina bamalayika. Nali nasomako ku katabu ka Billy Graham ng'ayogera ku bamalayika, ku buweereza bwa bamalayika n'omubulizi w'enjiri, nenga nti Yesu tuma malayika wanzije wano. Bwe ntyo bwe nayogera kubanga nasabira okufa buli nga sifudde nemenyeza. Naye bwe naga nti Yesu tuma malayika wanzije wano nempulira akuba oluggi ku luggi kwennyini kwe nalijjukira ludda munda terwankuba lwabuuka obuusi ne lugwa emabega. Wano wennyimiridde walinaanye omufaliso nampitako bw'atyo omuntu n'ayingira emabega wange nankwata mu muliro nankwata muno nanzijawo nantwala mu lusuku wali mita nga 10 nandeka nga nnyimiridde. N'oluggi luno lweggula ngenda kati nali ntumye omusumba bali bamuyita Byamukama nali namusanze eyo agenda okwogera bishopu we bamuyitanga Pimaaki nga nabuulirako mu kyaki ye Mubende bwe nawedda endagaano eri y'ekyaki bwe namuwa. Kati Byamukama nali mutumya anointing oil kati aleeta eccupa mugamba nti Byamukama kubanga yaliwo yekka gwe nasooka okulaba jangu nzijeko engoye ejjidde. Kati Byamukama waatuuka awo naga nti Pastor Mark kubanga yali antegedde naga nti Mark oyidde naye engoye teziyidde. Nenda okutunuulira essaati ekifaananyi ky'engoye mwe nali nyambadde nakati nkiina kubanga nali neekubiza ekifaananyi ng'essaati efaanana nga bweri nga nali nambaliddemu ne kabuuti nga konna tekayidde naye ng'omuliro gunjokyezeeka. Ngenda okutunuulira engatto, ngenda okutunuulira omusipi naninga atavudde muliro nemmanya nti Katonda ampunyeza nga feesi eweddewo. feesi nga simanyi abakumye omuliro bo bali luddawo tebamanyi bagenze tebamanyi nti mwendi. Kakati ngamba Byamukama nti saagala bano abalokose bandabe bajja kuggwamu amaanyi. Nengenda nyingira muki nengenda nyimirira wali mu lusuku nemugamba aleete emmotoka bansange ku kkubo. Kati omulenzi oli eyasooka okuvuga ye yali amanyiimu nembagamba agireete. Kati n'agireeta. Kati bano bandabiraawo Maria ndabiraawo nekinene. Lwaki ndowooza nti baali tebankoledde lukwe kunjukya bannyamba nnyo maze mbadde ndaba ng'abaakola olukwe bannyamba nnyo sandivuddeyo baali bakwongeramu awo. Naye sandivuddeyo bannyamba. Maria aleese ankutteko awo bampugyeko ntudde mu ntebe tudde emabega ne Maria mbiseeko essuuka. Kati mba ntudde ate ono avuga emmotoka nga tamanyi amakubo mabiga biyinja nsozi neŋŋamba ono agenda kunzitira eno. Kati nga nina okuva mu mmotoka lodde njidde emikono mulagirire bwe tunajja okuyita. Omuliro gwanjukya ssaawa 6:30 okunzija ebulaga eyo Kibulaga eyo ng'ewawe banzijayo ssaawa twatandika ssaawa 7 nantuusa ebukomero okufuna first aid ku ssaawa 11. kuva saa 7 tamanyi mmotoka ebiyinja tamanyi bivuga obulumi bukutta obulumi bunzita. Naye bwe ntuuka wali nakubira dokita wange bamuyita Ekisembo n'agamba nti bakuwa amazzi bakuwa ebyokunywa. Kati bwe tutuukawo ku kakubo tugulayo ebyokunywa bampa. Nzija bwe natuuka awo ebukomero wansi waliwo omusajja bamuyita Tone bwe nali ku NTV bwe nali ku Spark ndowooza emyaka nga 5 emabega yajja yankubira essimu kubanga NTV yateekako eŋŋamba yange. Nankubira essimu naŋŋamba nti nze eyaliwo. Dokita wange ne mumuwa ku ssimu ne bankubamu obuyisa awo ne bambikka akasuuka ne tutuula mu mmotoka. Kati era ono nga tamanyi kuvuga obudde bwamuzibako 11 nga kitumi ne tusimula okuntuusa e Namuŋŋoona awo twatuukawo ssaawa 4 ez'ekiro
ng'emmotoka tagimanyi fuusa aziviira bwagira n'agwa akataka tukubidde Bawamaliya ali mu kugamba nti atalinnya jje ng'ate tulaba bijja kulwa kati ne mbagamba avuge mpolampola nga bamulagirira tamanyi kukyusa mataala bwe ntuukawo nali manyi Masanafu ne mbagamba nti twambuke tugende Masanafu nga kunoza ne bypass tugende Masanafu kati bwe tutuuka Masanafu tetwambuka ngagende Namuŋoona ne tusala ne tugira wano ewa Pastor Kayiwa ne tugende e Lubaga oli yali aŋŋambye aninze Mulago naye nga ajja mungi kati e Lubaga ne bankolako ne batandika abantu ne bava kubira nali nkola ku Top Radio program ku Luzibo ab'amaleediyo ne batandika okugamba maakaayide abantu batandika kiro endiga zange awo ezaali tezinava mu kibuga buli gye baakubiranga essimu yajja Lubaga kati waliwo omukwano gwange bamuyita Beeni ye najja n'agamba nti Beeni najja n'agamba nti pasita wange ayidde yali yasoma n'oyo akulira eddwaliro ly'e Lubaga kati ow'eddwaliro ly'e Lubaga yennyini n'asituka najja mu wodi muliri omanyi abo tebasituka ba consultant nenfuna obujjanjabe ku iClass bampanga baddukita bataano buli ku makya ne bajjamu n'abalwadde abalala bateeka musajja ku wodi room 9 ne bajjamu n'abalwadde abalala bakyusa n'ebiri kati abantu bajjo ndowooza bugenda okuziba najja lwakuna bugenda okuziba okukya nga mpezezza ebibiri kobba ono alina abamulaba bangi tukyuse ne basitula omusirikale omu ne bamussa wano kusajja ku wodi ne bajjamu abalwadde abalala kati nga buli ajja awandiika era ne likodisi nziina nakati ekitabo nkyakiina nga buli ajja omulabi wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia tugenda kuddamu okukweyongera mu maaso okukweyongeza okumanya Pastor Nkwanga atuuka atya okuwona ye kwayita nti kuno okuwona kwa byafaayo tugenda kuddamu okukuleetera Pastor Nkwanga okwongera okutunnyonnyola emboozi eno ogigwa ennyalwe weeyongera okubeera ku Spotlight News Media wamu ne Transmedia ate subscribinga sharinga vidiyo eno kubanga waliwo bangi abayise mu buzibu obulingo obwa Pastor Mark naye nga baggwamu dda amaanyi n'okuggwamu essuubi naye tulaba akyagenda mu maaso n'okukola bye yali ateekeddwa okukola nze Kiza Peter Spotlight News Media munnamawulire era njagala nange obagamba toggwamu maanyi kubanga nava mu muliro ng'engoye teziyidde nali neeraliikirira nti oba engoye ziyidde naye ngenda okwekebera engeri gye nali sizadde nga gwokyeza emikono gwokyeza feesi naye ng'ebitundu ebyekyama tebiyidde naye nga nti maama nja kuzaala ku mwana era tebyajja bw'oyita mu buzibu bwonna nga Katonda ali wamu naawe akuteerawo obuddukiro muliro gwanjokya emikono naye tekwayokya bitundu byakyama engoye tezajja kati tolaba nga nazaala luvannyuma lw'emyaka 10 lwe neebaziza Yesu ayina amaanyi nja kubabuulira Yesu eyankyalira n'amponya mu wiiki emu tweyanziza nnyo tweyanziza